Jebaleko bannange mwebale kubeerako abatulaba Executive Media subscribing liking ate era osharing shame manja lerinnya lyange neddira mutima omuyanja ate ng'era ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakyali Katikkiro wa Buganda yenze yakava ebulange kirumamu naye mujja kumala gakigumira so kansooke mpiseewo wano ate mbanjulire omuntu gwe ndi naye olunaku olwaleero. Aba Ramen Hair Sport basangibwawo Kabowa ku kkubo ly'omukulu w'Emmamba Gabunga Road ate ng'era basala kaviiri k'abaami ka wifi okasangawo kossa n'okubanga kamasaaji kali ku mutwalo. So beera ng'obeeyuna bali awo ku bayita bata Kabowa ku kizimbe kya St. Anne ate igwe alina omwana nga aliko obulemu no obango ina n'omulwadde alwalidde ebbanga ddene nga tokyayinza kukola mama Jedi akugamba nti munoonyeeko abeere ng'ate akujjanjabira omwana oyo kossa n'okubeera nga akulabiririra omulwaddewo mu bulungi nnyo ddala. Osobola okunoonya ku mama Jedi ku noti 7 noti 2 3 noti 165 mukubireko omugabi mama Jedi njagala kutambula mukko naye omwana nga aliko obulemu sina wa kumulekera abantu bacunya abaana abo ate nga nabo baana beetaaga okubeera nga bafiirwako mu mbeera esinga okubeera ennungi. Aba Park on Time Tours and Travel bo bakugamba nti bakolera visa ey'e Dubai ey'omwezi ogumu n'emyezi 2 ate ng'era basobola okufunira tickets zonna ezigenda mu nsi yonna worldwide wonna weeyagala ogenda osobola bagamba ticket nekusangaka ate gwe n'obeera nga ogenda kubeera ng'otambula butambuzi nga tobonyeebonye. Yenze owa Hijab Nation nga Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz and many more. Don't forget all women in black hijabs and men in white thobes. A table at 3M, VVIP seat at 380k, VIP 100k and ordinary 50k. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, Pal FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, Jeja Events, ECOP, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Satumulumu August fenna tugenda kubeera Lugogo ku Millennium Grounds. Ate nagula ticket simanyi kikyoliko ab'emiddala ginatera okuggwawo ate mu aba tables booking time obeerenga ate weewala okubeera nga obeera ku bunkenke ku lunaku olwo. Ndiine Joey Landa tugenda kubanga tunyumyanyumyamu agaboozi gonna ge mubadde mumuwaayiriza ate gabeere nga tugamaliriza abeere nga ajjawo atubuulire ebituufu atubuulire n'ebikyamu weebale kunyirira. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Oli otya Joey Landa? Ndi bulungi. Onyirira. Kakasa. Amina. Yes, so far you are looking good. Thank you. Yeah, the wig, it is also wigging. Everything. Thank you. Akagato kafaananye n'obwala. Yeah. Ka credit kako n'okatwala n'okawuuta era onekuwa obubonero bwo butaano kati obulala ngenda buku wange oba nnimba kasito nnimba nga nkuteeka tu awo buuza kuba tulaba Exi twafuna sente walayi twafuna sente bampise Joey Landa amanya matufu namugerwa Joanita ow'Enkima namugerwa Joanita ye gwayugumye gwanga kati yeah. Akakayimba koyimbye nkajjukirako ebizibu. But ex way afunamu ku sente. Akosike akayimba koyimba ne Gondi. Never Rota. Yeah. Kati wali onnyonnyola ex nti mwafuna kasente. Nalina omugamba. Kino kyakitegeera. Embeera yakyukamu. Naye nga ex gyali yaliyo. Yali eyankabya ku maziga. Yeah. Nogaako omukudaalira embweyi. Awo oyogera nnyo ku basajja obwenzi naye oli mutuufu nnyo. Yakwendako naawe n'ogamba kyekyo. Wamatira. Era bwe bagamba gaba award oyo agiwuuta buva. President. Ati gyonnyumiza emboozi eyo. Owaayi oli otya? Ndi bulungi kuzikwe. Oli mu team no sleep.
Nkola na Team No Sleep then ne DJ Roger. Ne DJ Roger. Oh, oli mu Team No Sleep go wagobya Pink. Asa amusangayo. Wasanga bagoba dda. Simanyi kyatuukawo naye saamusangayo. Nno baŋŋambye mbugo wamugobya ne ŋŋamba Joyiranda nga yajja n'amaanyi mangi. Munnaye saamusangayo. Wasanga taliiyo abantu baleme kusoko Saasangayo muyimbi. Yenna. Nasangayo Aroma. Akyaliyo. Asikyamulabayo. Naye wamugobya. No. Ne gwe wasangayo takyaliyo. No, buli omu akola bibye eri kampani, buli omu akola, buli muyimbi aba akola bibye. Ojja buzina okola ebyo n'ogenda. Tuba tulina project ffenna naye nga tetuyingirira nnyo contract za buli muyimbi, buli omu alina engeri gy'aba yakwataganamu ne boss. Yes. Joyiranda be wasangayo naye bamugoba, ne gw'otaasangayo naye bamugoba, wajja n'amaanyi. Watandikirawo okuyimba? Natandika ne Palaso. Yeyanyingiza. Yakuleeta ku siini. Gwe wasasula ye yasasula oluyimba? Yeyanzija eyo, nali eyo nga nali siri muyimbi kuba nali nkyasoma. Nagamba ayagala kukola nange, so bwe ntyo bwe nayingira endongo. Yakusanga wa Palaso? Nali ndi awo mu senior 6 nga nkyasoma nga nkola bukava bw'abayimbi, then yampereza DM ku Instagram. Nagamba, you're talented, I want to work with you. Just like that? Yes. Talina kyakyayongera? Kava yange yamunyumira, aliwo kava gye nakola nemunyumira. Nga yaluyimba ki? Yali ya John Black. Ye n'anyumirwa ng'okoze ya John Black bulungi. Yali anoonya muyimbi by then. Gwayimba naye? Gwasayininga. N'akusayininga tewali na kimu kyabaawo? Nali bujje nnyo ebiseera ebyo, tewali kyali kisobola. Bujje mu kimu senior 6? Nali muto, oba mwana muto lwakuba nti abaana b'ennaku zino beekuza. Mukula mangu. So wabeera naye ebbanga lyonna wabeera naye nga tewali yadde nti? Ate no yali ankuuma nnyo. Tanzikiriza na bintu ebyo bya balenzirenzi. Nga kuumira ddala? Nga mpa protection. Yali alina ogikuwa? Nga bw'omanyi. Kuba yali afunye mwana muto. Nali muto. Kati so n'obeera ewa Palaso? Nabeerayo okumala omwaka gumu. Kiki ekyakugjayo? Yafuna manager. Nagetinga busy. Sikitegedde. Ebiseera ebyo yafunira Kama Ivan. Naye yafuna manager. Kati manager wange naye yafuna manager. So, I had to move on also. N'ojja n'omusibula bulungi n'omugamba manager kaŋŋende. Twayawukana bulungi by the way, tewali bad blood. Kati olwo ogamba manager munaye kankute ng'oddawa ng'ofunye abakupaaza? Nabeerawo awo nga sirina management, then ne nefuna management endala. Yalimu fresh kid by then. Naye era nabyo tebyantambulira bulungi. Baakusabiriza? Baali bansabula. Batya? MP? Nga bakkuba? Lwaki? Simanyi ndowooza bwe batyo baali baprotecting abayimbi okuba nga totambulatambula, tolina kwogera nnyo n'abantu. Olina okweyisa nga celeb? Olina kwogera na mama wo wekka. Nange nali manyi ndowooza managing artist bwe kibeera. Naye nakimanya luvannyuma nti baali bampisa bubi. Kati nga olwo agenda okukuba ng'okoze eki? Anti ayinza okugamba sagala oyogere n'aba DJ. Gwe n'akusanga ng'oyogera ne DJ. N'abuuza watandise otya? N'akuggyako layini, n'akuwa layini empya. N'akuwamu ku mpyawo? Kitegeera. Kati nga bakkuba olowooza ki gwe ng'omuntu omukulu? Nga nkaaba. Naye by then nali ndowooza sinnakula bulungi, naye kati nakula. Nali nkaaba bukaabi, naye nga ndaba munnaaye sirina kyakukola. Kati ovaawo otya? Mumpi ovaamu otya mumpi? Era nakola obukujju. Nakola obukujjukujju. Dayada. Manager oyo somwogera erinnya? Bali bamuyita Manager Francis. Manager Francis? Asiti amwogera kyekituufu. Nga tawuttudde mpi yereka ati? Nina omwana gwe nakolanga naye namusanga.
ye yawuttulanga Joyiranda empi. Nina omwana gwe nakolanga naye ebiseera ebyo namusanga ne twejjukiza nanga bula Joyi baakusabulanga. Naye Namugamba baaba. Maama ng'omuto mugamba nti maama eno nga bamputtula. Ate nga ngenda kukyalira mami wange. Tutuuke ewa mami naye nga nkaaba mami n'ambuuza mwana wange obadde ki? Namugamba omutwe gunnuma. Otyo omugamba nti bankuba. Ate nga osobola okyogera. Mami ye yali yakuwaayo. Asi yali yampaayo naye nze nali nakkiriza okusayininga n'abo abantu. So nalina okuguma ku ebiseera bye twali mu COVID ate nga sina next. Simanyi kiddako of course nga nalina okuguma management. Wali osayininze emyaka emeka? Gyali emyaka 5. Wali obeera ne ba lawyers nti bakuyambako ne baguidinga nti wano bino bisayininge bikuyamba obanga ggwe oyita mu buyisi n'oteeka wali mu signature. Ate nabisayininga kyova aba alomimbi avayo Irene Tale nayogerako ebyo ebintu. Ebyo ebya management. Sometimes abayimbi tuba excited. Kwa manager banamu bajja ne baganga ngenda kugulira kino ngenda kuwa apartment eyakabi emmotoka. Tulabira ddala nga ovudde mu bizibu. Nenga tomanyi byosayininga. Naye nakozesa obukujjukujju nenvaayo. N'owona empi. Ne contract ne tugisaza anaye nawona empi. Anaye n'omusajja akuba alina engeri gy'afaananamu ekimenke. Kitegeera. Yeah. Like nze sitya kumwogerako because nali ntya biri ebiseera naye kati I feel I need to talk about it. Yakukinya nnyo ng'omwana ow'obuwala like nti abaliyo abalaba anaakwatako bagende nga bamanyi rights zaabwe. Yes, n'abaana abali mu management nga manager takuyisa bulungi should move on. Okukuba nga ate kati bakuba n'olungula oba n'otuuka ettama ne liguba nga liringanga lya nnyondo oba nali mutini nga ninga ka skeleton. I was so skinny because nalina stress. Tolina mikwano obeerawo mu nnyumba tokola COVID. So COVID yampisa bubi. Nga bakuwa kamereko n'olyako. Emmere yo yalingawo naye nga wali toyogera tolina leeta wadde idea. Ogezaako oli wa yes. Biki boogera yes boss. Nakwetonda bansonyiwe. Wali waddeyo mu ssomero nga tomanyi. Atuuka nenga obanzireyo wa mama wange mbeere eyo bambi. Ngolo ki ekikugira okudda ewa maama? Ate nali njagala nnyo beera sita kati bwe nali ndi awo nga simanyi kye njagala. Nga oli kuba serebu. Omukulu yatuuka n'okungamba ajja kundoga bw'ovaawe siriwaza kati nentya. Ebintu bye ebyokuloga naye sibimanyi bulungi naye nga mbirawo ne ŋŋamba bwana ndoga teyakugaa nja kuloga kino neme kubeera wakabi. Ne ŋŋamba ate njagala obba owakabi so I had to stay. Ne mbeera awo ne ŋŋamba kaŋŋume kubanga nina obeera owakabi naye nga saali musanyufu. Kaakati ovaayo otya mu mpi? Nina kyali wange nebbirira lumu. Nenfuna enamba kyali wange ali abali bamuyita Cool Cats. Namukubira n'aŋŋamba owaayo waliwo nno management wano eyandikututte. Amugamba okakasa n'aŋŋamba nze kambasudiyemu wano bakole ki? Bakunone. Kati nayogera nabo naye kati n'aŋŋamba ne mugamba naye nina okwogera ne manager ono saagala muddukako kati nga ninamu erifiya nti bwe nnadduka bajja kundoga ne bebeera waka. N'empi zino yinza okyogera n'empi ne zivuganga kati ngoma. N'aŋŋamba gwe naawe eddukayo va mu ebyo. Gwe edduka buddusi totwala kintu kyonna. Tonyumya toloopa. Nga buladi sigenda kudduka. So nesooka n'endowooza ne mugamba naye omanyi lwaki eyo management yagala okuntwala togigamba netuwayo ku ssente. Kuba kyemmanyi omukulu ono ayagala nnyo ssente kati wonooleeta idea nti bangule ajja gibayinga. So that's what we did. Era n'agibayinga. Nenenvayo mu bulungi netusaza. Kati olwo baakugula mmeka? Wabula zo saazimanya kubanga saalowooza nti oba ndyeko oba bampeeko. Bye baamuwa buwi ssente ze. Nze namugamba genda omiitinge bali baggaayi bagala kuntwala gwe basabe ssente z'oyagala. Ate ne bali ndowooza bali banneetaaga. Ngalo baani abakutwala olwo? Alo management bali bagiyita Sure Events. Sure. Waayo bulijjo njagala omuntu amanyi Sure. Isi yayisima? Yes, isima. Si yo yategeka Nubiani. Sure. Ye taata w'omwana wa Sugar. Yes. Black Sugar. Bukyanga lubanga lwa mmindi owaaye yoyo akugula akutwali yeyangula
Nate muna ina endo za ine ebigendererwa bibiri kubanga yali amanaging Nina Rose, but I think Nina Rose we yagenda ebiseera binali nfaanana bali bamufaananyamu Nina Rose because nange nali nina tint. Nze saabifaako because I wanted to leave the other place. Ng'okwoyo empi. Engenda. Naye nava eri ne mpulira ng'alinga avudde oba mugeyo eno baki. Avudde mu kinnya. Kinnya. Kirimu emisota. So I went with Sure akututte. N'ofuna ku mirembe. Soka nefuna ku mirembe. Olwo amanaginga Nina. Anina wakutwalira. Avuddeyo. Wasanga Nina avuddeyo. Kati nze bandeeta ndowooza kulumya ate Nina nze ate nabitegeera luvannyuma. Bana eno nange mbonye. Wagwa mu mbi. Ngudde mu bizibu by'abantu. Wagwa mu bizibu by'abantu alina gwalumya. Yes. Bandeeta because Sure yali amanaginga Nina Rose. Oli Katsi yagamba omukulu nti waliwo omuyimbi afaananamu Nina naye akola tinti biki. Namulaga ebifaanaga leeta. N'okuwaayo ne ssente ze nali sibimanyi nabimanya mu maaso. Omwo mwonna balumya Nina. Kulukatsi yekaba ejja mu bino ebimu. Kulukatsi ye yakujja n'akukima eno. Ye yaŋŋamba gwe eriddiyo. Si ye yagwa dduka. Ye yaŋŋamba dduka jangu eno waliyo ebyokya. Ate baŋŋaye era ye yatwala ne Nina. Oli kabaka mu ebyo ebintu. Ye talina budde. Muli wankwe. Era ye yansomya n'angamba ebyaddala tukuleese wano because what. Mwana sina buzibu kasita eri nvuddeyo kyekikulu. Gwe n'otandika kuyimba. Netandika yimba. Kumba oli mu mpalana. Kati Nina Rose ng'anyumya naawe. Nali siri mukwano gwe by then. Yeah. Kati mujja mutya mu kuba ate oluyimba ate nga bali baali bakozesa omuwalane. Anti bino oluyimba twakalukuba bino ebiseera. Bino ebiseera byenjogerako that is 2022. Wali byali bya 2022. Yes. Naye waddukayo. Navaayo because ndowooza omukulu kye yali expecting si kye yafuna time netuuka nga takyasasula rent wange. Yali expecting ki? Ze simanyi. Yakusabako? Totya yakuba teekawo ekibatu. Olwo n'ogaana ne bagoba. Naye wakola bulungi. Navaayo nga tojja kumalako. Rent tebamusasula nga. Kati bwe yakusabira ano n'ogaana rent ne bamusala. Ebyokusaba sijja byogerako ebyo naye. Naye ffe tutegedde abantu abakulu. Time yatuuka nga takyanfaako. Ate nga alaba tolina magoba gozza. Twali mu COVID ate nandiziza magoba ki twali tetukola bana. Kati naye yali takola. Ate nga nekyayagala okole abeere ng'akufunamu tokikoze. Kati gwe naawe saasira mu COVID oyo omungi. So yoyo navaayo nayo. Yakugoba mu COVID mwennyini? Si yeyangoba nze neegoba. Wennyula? Namukubira ne mugamba I want to terminate the contract. Ntandika kuba yoyo nali ngisomye bulungi. Wali oyizi? Renti temusasula ky'omuyimbi talya papa. Bye. So nenvaayo naye teyakirinamu buzibu. Kitegeeza wali we wamala senior 60 wagendadde ku university? No, actually sagenda ku university because nali saagala. Twali tetulina ssente ewaka. Tebanzaala. Kwe kuyiiya bino. Ninga akanjira ntetenkanya. Ng'obonyeebonye nnyo Joyiranda. Taata gyali? No. Maama ye yali akukuza yekka? Yes. Dadi wange yagenda nina emyaka 6. Kibi nnyo. N'okula ne maama yekka? Yes. So kati ewashuwa wano ovuddewo omukubidde omugambye omanyi I'm terminating the contract. Yakkiriza mu mirembe? Yasooka n'agaana nga lowooza saaga nze nefuluma bufulumya ennyumba yaabwe. Natwala TV yokka kyenzijjukira. Sigale nembirekamu. TV yali teyali yange naye wagamba terufudde agenda na lusogo. Eno yo nnyimuka nayo. Nagamba kantwale TV kuba njagala nnyo laba TV. Ngamba ebisigale kambirekemu. Asigazeko naye kantwale ka TV kano. Ebifalise ebisigale nembirekamu ntwala ka TV nembakubira. Baye balowooza nsaaga ne basindikayo omutima nga kituufu omuyimbi yafulumye. Bw'otyo n'ogendawo olwo. Olwo ogenda olesonyiwa endongo. Noddawo. Nampira bintamye. Tuseere waloga ye yankwanako awo yali abeera bweru bambi. Nnyumizaamu naye nno njagala ova mu nnyumba eyo naye nga sinadde n'ekikulu. N'omusuula mu mbi. Ne mugamba maani sooka ompe ku ssente n'ampayo ssente n'empangisa yawo ennyumba. Yakuwaayo nga mmeka? Yampayo akakade kamu n'ekitundu. Teyali bubi.
Yali mukulu yali eyo bweru. Anti naye nga mukulu. Batera kwa bakulu abangu ogaba ssente. N'abavubuka bagaba ennaku zino. Ab'ebweru abaakoledde ebbanga ki? So N'akuwa nesooka n'opangisa ennyumba. nepangisa akayumba kange nembeera awo nga ndi independent. Nesooka nenga kati endongo ngikoye. Olwo olyaki? Rolex. Ani akuwayo kasente ako? Ono ow'ebweru? Yali ampaayo bambi musajja ate. Bambi. N'andabirira awo mpola mpola. Ka TV kaffe mwekali? Nalina ka TV nengulayo mufaliso. Nembeera awo mu single room. Yali ya mitwalo 3. Nno ndina akayimba kange bansudiya hit. Kayimba kyako? Nekaakola African Girl. Naye ebiseera ebyo I think twali tutandika ova mu COVID bwetu. Tetukola. Ntoto expecting ayi wadde show ne baya mitwalo 2. Okayimbira nsi? N'obawa olonga online tofunayo kasente kana? Nali sibimanyi. I didn't know anything about that. So nga ndi awo. Obeera mu kayumbako. Ennaku y'akayumba ogivaamu otya? Roja ki? DJ Roja. Mane manyi nti manager Roja. DJ Roja yono gwe baŋŋambye omwami wo. Manager wange. Manager. Yali mukyali wange by then. Y'omu ku ba DJ manager be yali aŋŋaana okwogera nabo. Ng'akimanyi lumu bali kutwala. N'agamba ye nga munyumyanyumya nnyo kiki. Kati omukubira n'omugamba nti ndi mu kafunde eno kanyiga. Yankubira no yali ambuuzaako obuze ngamba gwe kano ng'obuze. Tekyakutuukako. Nga munyumiza nga nkaaba. Yawulira nga kimukutteko ku mutima. Bambi. So he was like, omanyi kankunoonyeze management. Naginoonya nebula. Nanga omanyi nze ngenda kumanaginga. Naseka kuba nali manya asaaga. Kyaliwo agamba kumanaginga noga. Kiringa sugar n'agamba kakumanaginga. Ate buladi omubadde awo nga sugar osaaga nnyo. Nagamba no we can try out. Tugezese tulabe. So muna ate trying out ne bitambula bulungi. Ne bikola. Ye yakutwala eno wa Jeff. Yes, nayogera ne Jeff ne tupartneringa ne tukwatagana. Ebintu kati bitambula bulungi nnyo. So far gwe team no sleep ogisanze otya? Kuba tulaba abagenda be badduka. Kiti ewuwo? Osanga contract zaabwe ziba ziweddeko. Nabyo bya contract? Yes, agreement. So gamba kubanga abantu abasinga abajja ewa Jeff baagala help. So kujja no nga njala kunyambako kumala omwaka mulamba. Omwaka mulamba? Yes. Bagugwako oli waddembe okukita n'ogenda ewala naye n'agenda ewala. Yeah. Neza muna ebintambulidde bulungi because ever since I joined kubira ennyimba ez'amaanyi music atambula. Extra afuna sente, Sugar Mama, Waya. Kati aba team no sleep be bayogera ne Nina. Ne mukola bene. Jeff mukwano gwa Nina. Okay. So era yatutukuŋŋaanya ne twesanga ng'ate ndi kyali wa Nina ntandika okwenyumiza kuba nze nali manyi Nina tanjagala. Yo kimanyi bandeetanga baagala kulumya ggwe. Okitegeera kuba nze nali manyi Nina tanjagala nange netuuka ekiseera nga simwagala because nga bangamba tanjagala. Nate munnaye twali tetulinaako problem. Kyova nze mpulira nga bangamba munno gundi takwagala ngamba. Omala kwekakasiza. N'okukiŋŋamba, yes. So kati awo mukubi olimba ne Nina Prima abavumye nti ekimba tekyanyuma. Ebintu ebyo tebirina amakulu. Birina amakulu. Birina amakulu luyimba lwa ggwanga oba Prima yatalina makulu. Abantu abamu sagala tebeetaaga maanyi g'abantu kuba talina makulu. Tulinza okigamba bwe tutyo. Leero kyogedde. So bw'ogaana omumwogerako nno oba omutyobodde. Namulekedde mukulu munne. Mukulu munne ya? Shakira. Mukulu munne. Kubanga nze bwe bandabanga nnyumba ne bakadde bange bantu bayinza okunyiga. Mukadde we yaliwa maama mulungi. Ati mami wange anzaala ali myaka 4. So Prima ali mwana. Ndaba bafaanaganamu. Ne mami. Simanyi myaka gisijja kulima naye ndaba bafaanaganamu. Kati kyaki mukuyisa maama? Kuba nti afaananyemu ku maama. Respect. Kawala gwomanyi.
ate omanyira weewombese ate kyekyokoze tekiddaga gwe omanyi emyaka bwe giyombya abakazi nange ginyombya naye okusinziira nti ate bwe nabalabye nga beekutteko babiri n'ogamba bafaanagana beetwale oba ekigambo kye bayita Mothers Union. Mothers Union. Yeah. Abali mu kakiiko beetwale. Muli mu mbeera ki ne Pinky? Seminaako obuzibu mukazi watwale eyo naye toba na ndongo yaffe. Just abantu be bagezaako teekawo akatalo akatalina makulu. Lindako, mwe temulina lutalo ng'abantu. Kati nze mpala ne Pinky nga muwalanako ki mukazi wange? Talina ky'omuwalanako. Naye ali eyo atuba nansi. Nange ntoba nansi yange. Kati ffenna olutalo teruli, waliwo olutalo nga luli healthy. Naye luno teruli healthy. Era mwagaliza birungi. Bwe kiri naye akimanyi. So bawagizi be bali mu kuteekawo olutalo lwammwe. Abawagizi bakuleetingawo olutalo mbu ate mbu namugobya. Watuuga mbi tiwamusangayo. Okitesa wamusangayo kati nange natuuka ne nga namugobya. Kuba oli yeyandigaye nti wamugobya. Ate omukulu Jeff Chiwo mulaba. Tosobola ne w'omugamba go bajjo Biranda alina empisa embi nga ye taziraba. Oba omala budde? Yes. Kati nze nzija kya ne mugamba owaaye gundi oyo omugobe tekisoboka. Just bantu bakuleetinga sayansi waabwe nga Joe Biranda yagobya gundi nga baleetawo akatalo naye nga nze ndaba asikeetaaga. Naye nga bwe mwesanga ne Pinky munyumya ng'abayimbi. Mubongako bulungi. Bami mumpeyo ku lutalo nga lw'amaanyi. Buno obutalutalo bwe bakuwadde tonnabuwulira tebuli healthy. Sibwagala njagala olutalo oba luzze nga luli solid nga nange ndufiiringa nga nsobola n'olulootako. Supayisi ono tumukuleetere. Luli healthy. Ezo bweziti ezo. Zikola ezo. Naye nga ate waliwo ensonga si kuzicreatinga bucreating. Oyagala nga olutalo lulina emirandira. Weguluva. Kale tofaayo. Ffe byetukolako eno. Kiki oyinza obuteerabira mu music industry eno? Bw'otuula bw'oti n'otuula bw'oti n'ogamba naye Joe Biranda waabwe kino sirikyerabira bannange. Industry eno. Empi ze bansabula zo sirizi. Kyo kyali kikambwe. Naye omusajja oyo toli musonyiwa. Olwo olunaku lwe nayogera ne Dax Katero twalina show. Ampita ngamba Joe Biranda jangu nkubuuzeeko. Nga nyumiza ndi fani woyimba bulungi don't give up manager je yava pya. Mu maaso ga Dax. Nakola woki Dax yakwata manager amatayi namga gwe blood todangamu. Oli guys simanyi kyali kimuliko. I don't know. I think he needs akitabacha yetaaga buyambi bambi. Waliwa simanyi je yadda naye twandi munoonyezaako ne. Ye manager wa Fresh Kid. Yaliye akana yita kasempi ako. Oba kikava kaabula ennyimba zaabulira mu mpi. Abulandeka. Bannange twagambanga kano tekayiwanvu tekawanvu kumbe kali kumpi. Ne kali kato. Kali kabulamu obuwanvu era. Empi. Wakati Francis kyakubyange. Bagiyita screenshot. Aku screenshotinga. Yubia. Nene dane ate batete sibulyanga ko manager wate mu byafaayo byange. Aba bwe bumpyera. No naye medire. Soko yimire Joe ndabe. Soko empina ezako Ndimo wampa amando aikali kubanga zitako. Bano baba kubanga bayimiride. Twali twenkana. Ne Pinky yalimba. Mtu wamu mama yatannakulani wadde ku magezi nti waba kuba empituula ajja kuyimpa wa. Bannanga alimba. Kitufutoyinza kumwerabira oyo mu bulamu. Asisobola nali nti omubeera. Olinzemu ofuna chance yonna emusinkana abantu wonna eno gy'otambulira nti ogenze yimba oba wa. Ayankubirako nantiisatiisa ne mugamba tolina ky'oŋŋamba. Yeetaaga na kusuuwinga nno oyo akyazannya buzannya. Ate mubanja ne ssente zange mpitirivu. Ono bamukubanga atudde basobole okwenkana. Ne Francis yali mumpi. Blood yali mumpi. Alaba omutonona mu kawompo. Ewada tokategedde. Akuwa empi mwenkane level. Francis agenda kusiba. Francis agenda kudama kusanga akuwa oluyi screenshot eri gy'ogambye UBR. Nayizeemu kati nange mu
omuweerawo Ai. ate kati otambula n'abayaaye Nina eggaali mumufunidde eggaali eggaali eba tasobola naye ejja aba kumuyiwa bulungi nnyo wali ogezeeko mu depression Yes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive captions ekuleetedde Hijab Nation. Twegatteko nga tujaguza n'okwenyumiriza mu kyambalo kyaffe mu ngeri eri halal nga 3 ogw'omunaana Lugogo ku Millennium Grounds. Tosubwa ebyamasanyu bingi nnyo n'ebyokuyiga omuli empaka za Quran, ebitontome, amataali, tarabu n'ebirala bingi. Okuyingira emitwalo 5, emitwalo 10 ate mu ababede emmeeza ya miliyoni 3. Teweerabira abakyala mu hijabu zammwe enzirugavu ate mu abaami mu kanzu enjeru biwagiddwa. Radio 4, Al FM, Muslim Channel, Jilbab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Lori Flower World, Mimi's Glamour Palace, JJ Events, Ikop, Fancy Tables ne Aisha Muslim Wear. Endala yonna Najerimuke ya love. eyo gye njagala Naliko mu depression yanagwa mu love awo. Unava ewawa Francis biki natandika okukola ne Roger nenfuna yawo. Musajja wange yasooka. Ndaba nzikakka. era bw'omala senior 60 nga teweegattangako Nali neekuuma nno. wali virgin Kwa management nze nali muzaali nkambwe baaba. kati nako virginity egenda ku myaka emeka Like 20. 20 tufunamu awo kasiriikiriro ng'abantu abakulu 20 Yeah. afunye awo omulenzi wo Mulenzi wange namwagala bulungi naye munaye. Naku zino bagamba it ended in tears. kiki wamunyiiza y'oli omwenzi Ndabika namunyiiza oba naye yanyiiza. Naye yali tategeereka mbeera ze. atya Sinaye njagala laavu nga nnyingi naye ate nga abeera busy. ennyingi wali ogipimira ku ki Ng'onfaako buli kaseera. buli Kuba ze laavu yali yeetandise. empya lava eno empi gye wali osookeddemu naye nti yayinza okuba si gye yali asookeddemu Kirabika. Nti nga talina budde. kati ebyamukukyayisa nga takuba ssimu Takuba ssimu bamukubira abeera bize. n'okaaba Nenkaaba. Nali nakaaba. Nakaabira ddala amaziga amangi. mbambi Naye maani ngamba kamwesonyiwe. wamuyita n'omugamba otyo olwo Twasirikira omanyi twasirika nga tukyayogera nga mwegayirira please atusiyu nga ngolwa ye agamba ali ku ki bw'alikola. azikuwa ssente zo zakola Ah. wali omwagala bino ebya True mukwano love. ogusooka true love True love is not about money. Nze nange nsobola omuwaayo ku ssente zange. bambi zookola tezoomuwa Baby. Naye maama baby. bebi yagaana okubebuza Naye kati yali wange naye nze nali mwagala. kati n'omukubira n'omugamba kankite Awaayi alina obusonga bwe yeekwasa awo ye yankyawa si nze namukyala. wali oli awo ng'ogumeseji kiro kitwala omunaku Yes. oba I kasimu think I was so honest. Nina ekintu kye nakola naye bangamba kyali kikyamu. wakola ki Twekyawamu awo katini myezi ng'ebiri. Kati bwe yakomawo naŋŋamba waayo we twekyaye waliwo yakwanakawo omulala ne ŋŋamba n'anyiiga ati. wamugamba bankwanyeeko bwe wankyayemu I was trying to be honest. Sometimes they say, oyogera bangamba mu mazima mukwano olumu si tolina. malungi olimbamuko osobola okutaasa ebintu ebimu Yeah. so kati gwe wayiwawo amazima go Ewa amazima. agambe nti mukazi wange bambi ali true Okitegeera. n'agoba Yeah. n'okaaba olwo Nakaaba myezi nga 6. Naye nempona. wakuwona otya Natuuka nempona natuuka omutima ne guba nga gugumye. ng'ofunyeewo awo omulala agumye omutima Dda lwawofuna nga buli ajja ne wooba olina lakizale. okyajjukira omulenzi woli gwe wawanga Yes. bambi kati ani aliwo Ebiseera bino sibiriemu kati. oli mu byalaavu Bali complicated. olowooza banaavaayo mu bwa complication Nkyalinda oyo omutuufu Ajja asobola ddi? okuntegeera.
Yagamba ali ku kkubo kitumunoonyeewo. Kyamunoonya. Ayinza okuba alina stage wayimiridde nga tewali amukimawo. Tumukuggyirewo tumuleete. Mukama yandimulese kuba mwetaaga. Omutima owulira weetaaga omuntu agunyiga. Weetaagayo omuntu gwenjogera naye. Waliwo ebintu ebimu byotasobola kwogera. Ffe abayimbi tulina mulina bingi bye muyitamu. Most times obeera ku show, interviews, what. Naye wobeera we waka weetaagayo omuntu. Gw'onyumya naye emboozi endala. Ne musekamu. Ng'ate omwesiga. Yes. Bano abakwana balina ssente, balina buli kimu naye nga tobaagala. Nga tobaagala. Tebaawulire ne balekera otuwa ssente. Ali mutuufu. Ne ssente zo nzaagala. Kati olya ssente zaabwe buli. Simanyi oba gye. Yena abanga gy'ali. No, naye ninda musajja wange mutuufu. You're waiting for that man. The right one. To come. The right one. Because abandi bangi mbalaba bakuze bakaddiwa n'essira. Just bakyatomera bayaaya. Bayaaya bangi ku kkubo bayimiridde. Sagala weza myaka 3 nga sinda. Kati oyina emeka? Kyayi muntu sikyayogera myaka gyange. Awo oyogedde egya maama wo wali. Neeyiyo gitugambe. Balemega ntusaliriza. Oli ku second floor? Yeah. That's nice. That's nice. So far you're seeing and searching? I'm not searching. You're searching because you said you're waiting. I'm seeing and waiting. Yeah. Seeing and waiting. Omusajja andibadde atya? Muwanvu mukko babe mumpi omumpi ajja kujjukiza Francis abe muwanvu. Ayina banga muwanvu naye ate si nnyo. Takwenkana. Ng'alina emyaka 35 okudda waggulu. Togenze nnyo. No gyejo. Gy'oyagala. Gwenjo okuwa respect. Ali wangamba atuula ntuula. Muddugavu mweru. I know ba a bit light skinned. Taddugala nnyo ate n'alowooza nti yakiikirira abaddugavu. Akasente kano. Ayina banga alina mu kusente. Ate wajja ng'alina omukwano. Omukwano gwino bbaawo mwezimbe okola naye ng'akola. Nze sikyezimba. Njagala nga sente weeziri. Nga bwe wazimba ani? Ninamu ku ssente zange. Osobola okuba nga olina nga nange nnina. Osobola okungulirayo Range Rover nange ne ngiggulira. Yeah, that's what I want. Joey, woli osobola okugulira omusajja Range Rover? Wendi sisobola right now. Naye olina gy'osobola omuwa. Bwe mufuna kati. Ssente tumanyi gye ziva. Oyinza omuyiwamu awo ekintu. Naye asooka kikuyiwamu. Musobola omuwa gweno olava ogira. Kati bw'ajja emikolo ogyagala? Oba oyagala bya nkukutu? Asagala bya mikolo. Ssente ze ez'emikolo njagala ozikwata oziwe mama wange. Ojja kuba muyaayemu. Abasajja baagala emikolo naddala ku baserebu bakakase kuba muli bazibu. Nedda bambi. Kozi. Kati oyagala ng'obeera naye bubeezi waka naye nga tebiriimu bino nti mwagenze mu bufumbo oba oyagala bino mugende mu kooti babagatte mangu awo. So okwegatta ebyaffe naye ssente ezo ez'osimala kwanjula bikizikwate. Aleete ebibbo by'ennyaanya awo. Abo omukazi we bamugambye abize. Tubikima nno. Tunoonya mikono. Era nawe bw'obanga otulumirirwako tuwe omukono. Tugenda Masaka tusooka wali Lukaya kulya tugende nga tukkuse. Ebintu byo tubikima. Naye nga bikyali. Tewali kusaaga oba gye byo tebiriyo tubyagala. Ate nga bwe twali tubiraapinze. Ddala love osmosis katolaba. Nze sibyagala. Weewale n'aba bakuwadde ssente naffe ssente zinyangu. Musobola okuzizza. Naye era n'omusajja asaba ebintu aba mutiitiizi. Maama ate naafumbayo emyezi 2 omusajja asaba ebintu aba mutiitiizi. Ono ye katubeere ku sayidi ye nkisusse singa bantuwa ensonga entuufu nti namukyaye nga musezi. Namukyaye tamalaako. Namukyaye ankuba. Ate kumuwunza batya tukakasiza nti baali bamuwunza nga baali ebintu tebaawunga nga babikwata. Okitegedde? So kati osobola okuweereza nude? Asisobola. Awo sinatuukawo baaba. Ye mwabaweereza ebiwuduudu? Wendituukawo mukama ntwala bambi. Ebiwuduudu nedda oli wakusaba funayo akafaananyi ko downloading eyo ku Google biki. Gye buli bungi. Alakwa kati fe abalina ttatu. Oyina mweru oyina ttatu. Oba olumu oyimba ne baziraba. Kati oba oyina kukola otya? Asisobola. Awo lava ne bw'aba afa. Ate nze ate obuzibu bwe nnina sikyagala nnyo basajja b'e Uganda. Baakola ki? Tebategeerekeka. Baba n'abakazi bangi oba n'omusajja otuuka mu pate n'osanga omukazi n'akusika enviiri.
Ngabana. Sajja ba Uganda tebategeerekeka. Bote bategeerekeka. Tebalina formula. Olwa bategeerekeka. Si level zo. Katuyagala baawa. Nga tali wano. Twogera ku ssimu. Video call. Kwegamba tuyagala nnyo na muntu wakubeerako Monday to Monday ng'omulaba. Njagala ne twemisinga nti ojja n'ondabako. N'osobola amateeka g'ebweru nga balinamu ku mateeka. Bo tebasoboka naye at least nsobeera ku ssimu. Ekirala trust yaabwe ntono. Buli ssaawa abaala okubeera n'omusajja akubeerako ennyo. Nakyagala nnyo ekyokumbeerako edda nekigaana naye kati sikyakyagala. So toyagala kubeerawo ng'olaba omusajja Monday to Monday. Ayinza okwongera stress. Fe abayimbi tuba ne stress zaffe. Ezimala. Mwetaaga abantu baba comforting. Shosho yabasaze ate oli ajja togonyola. Akwatirako mu budde nga obukyamu. Obusimu obulimu bukuba luyi. Ati ye nawe obusimu obulimu buleeta keesi. Kyokka bannange Joey weewadde emirembe mukwano gwange. Oba toli mu mood nona blood ndeka nawe. Sofa toyinawo ennyimba nga mmeka? Nnyimba nga 2. Ki speed yaki? Ukimanya abayimbi bano bagenze okukola concert nga tunoonya ennyimba 25 zokka. Tukole concert eyimirire. Ati right now mu Uganda concert abantu bazikola okuba akayimba kamu ne kakwata ngali mu concert. Nakola concert. It's the new trend. Kyekiriko. Yeah. Tuba tukubiddako kati n'otuwa nnyimba kyati. Bana abala ne bayimba. Ate oleetayo abalala abakuwerekedde ne bakuyembera. Oyimba ku mikolo? So far sinatandika yimba ku mikolo naye ng'ennyimba z'emikolo natandise oziyimba. Watandise. Gomeso jjajja esiba. Naye oba naalabika ntya. Tokirowoozaako. Obadde ekyakabina kange kazze mukwano. Toyina kabina naawe. Nze siina buzibu butaba na kabina. Bwe bangamba musina kabina naye ntuuza ki? Anti kye nababuuza nange nti otuuza ki? Kubeera baali bakiŋŋamba waliwo nno neeyammanyiira nankubira mbu nkuguza akabina. Olimba. Ng'ayagala nko silikoni, anti silikoni aleberamukko. Kati muguno omusana mba sigenda tonnya. Akatuuya nakaveeko. Ebyo bye muzina ne mukutuka. Nate munaye abasajja baagala nnyo abakazi abalina obubina obuti. Nakibagambye wano nti ate be bawasa. Obubina obunene nga tebunaazika. Tebulina na formula. Yongeramu. Amaanyi, yongeramu ku maanyi ng'okyogera ekintu. Ndaba oyogera nga atalina maanyi. Obubina obutini bwe buliko. Ate bano bamangu. Babbi. Ab'obubina. Babbi. Ate abasajja obubina bulimu ki? Sikitegeera. So katojja kambala muko. Sijja kambala. Nina kyali wange atera okambala naye baaba. Omulaba oluusi muba mu pate ne kayitamu. Kaswazaaka mabumu buswaliza ddala. Ate kalina formula, kalina we kayiikira nga tekasaana kuyiikirawo. Nze ndi modo. Oyitawo ne bawulayini yo. Modo ne? Nze nsiba ngamba abantu tuli ba Korea. Russia. Waliwo Russia yakola ekintu ekyo bamuyita Maskez Kabinakov. Seriously? Bamuyita Maskez Kabinakov. Yagenda abatema. Oyitayo buyisi nga gwokooye kati naye maama we kayakuyisaayo. Na mami alaye kati anyambaza butiiti. Obutiiti buveeko tebukaleeta. Mami yali alina okukasitulanga mu bw'ati. Na mami wange we yanzalira alaye yali tabimanyi bambi. Yali innocent. Naye bambi yakikola. Ekyaki? Yangamba ne bakanga nnyo nga ntunudde. Nakyo si kirungi ate nakateeka okikola. Nkuba kati wootuuse wandibadde oli yaddeko. Nalowooza nno nze nakyenkagaza. Kubanga bankwana bangamba oh my God. You're small and slender. Yes. Yeah. Akwatako bwati nga kajja mu ngalo we bati. Ate mbu obutaliiko obwo bugonda. Bugondera ddala kwata bwati nakusitula mu bbanga. Nagamba yeah. Small and slender. I see where my money is going. I know, right? So toyinamu yadde buzibu. No, sina buzibu. Kati osinga kwambala bugoye ki? Bambi obuzibu manager yange bambi ye. Abeera ngamba kola sit-up. Oleeterete mu kabina. Naye ndowooza oba manager akaluubirizibwa eno mu kutunda. Atya. Naye akafesi kyekyo. Anti kubanga tulina eŋŋombe eno egamba nti akabina tusobola okukagula oba kajja kujja byako but a cute face is a must. Kati kafesi keeko oli kawala kalungi olabika bulungi oli keeru. Bangamba natuula nga bwenti. Olina otuula bwoti. Bino by'otuula nga nze eyava dda ku nsi ku myaka gy'oliko tebijja kukola. Tuulamu bwoti. Wekikinaze. Bwoti.
That is beautiful. Guno omugongo gulina okugwamuko ebbeere n'olisitulamu and nina nange yabinjigiriza nanti. So kitegedde? Tuulamu ndabe. No Joey. Nkutegeeze nti okyali mwana mutuleka kaluba gombo otyo. Omugongo gunyigemu. Kawato kokeeko naye gunyiga mu mugongo. Omugongo gulimu ki? Guteekeyo ndaba akannya wano. What? Banaye sijja biso. Sigala awo kasita banjagalirayo. Kati akanda obugoye obwo? Obuliwa. Ako kali ku simu. Kali akabina kalekejjewo. Kaleke omala. Omala. Okitegera. Omala, you're just enough. You're enough as you are. Bwekiri. Nange nabivaako saa nnyo okwesiba ku bintu bimalako mirembe. Kuba ne sit-ups togyera mmalako. Kajja kujjamu naye era siggwa ine essuubi eddene nnyo. Nga bentale olaba. So kati oyina ennyimba 40. Tukyasuubirayoko ku collabos. Azo nzina mpitirivu. Okyaleetera ddala? Yeah. So guno omwaka gwonna gwa tour. Yes. Music. Naba music paka kuwulira bubi. Yeah. Social media handles zo ziriko ki? Esa Joey Landa, JOWYLANDA. Yeah. Anetaze, just follow me. Kati omuntu ayagala okupangisa akola atya? Namba zange za booking, nina bookings manager. Tonkubira bambi simu sikwata show. Eryo tteeka nkwagadde. Abaana bakubya nagandi buladi wajja winyamba banenjagala obayamba naye sinze naye management ate management mutandiko ziwa ekitiibwa omuntu wagamba nti kubira manager wange aba ayina ensonga kuba nabali nabo be baba bakola ki eba booking abe bamanyi brand we balina ogikwata abayimbi bano bavaako ojja mukubira nga yasuze bubi omugamba obusente bw'ekisiru ate nga manager ye bona abo mugagena kuga akale yongerako bwezi tukole so kye baba babeewaza nti mukubire ba manager babaawo ensonga so akagambo kyakasembayo eri abakazi abakuba abakazi bannaabwe basajja abakazi bakuba abakazi bannaabwe kati nga bwolaba nti mulina yabakubaawo nga mwakafumya oluyimba mulutaddemu ssente oba ekigambo kyensobola omugamba oba kyenina obbagamba Jeno kuba tabeera omwo waliwo n'abalala abafaanana abantu they should germinate and leave the growing seeds alone. Please germinate and leave people to be. That is germination. Kula mukule bannaye mufune ku byokkola muleka abaana bakole bye balina okukola bakole ssente ade mwagala nnyo okumanyika banaye tubamanyi naye mufune ku birala ebyokkola obugambo byange. They should germinate and leave the growing seeds to grow. Mukateekeko nno babuyita batya exclamation marks keeko kwate guno omulembe tetuli bangu muli bazibumu yenna abalumba alina obbalumba nga yeesibye bbiri guno omulembe mukoowu jangu ng'otegedde omulembe gw'okola ki so kati osabako ddi nsaba mu mutima gwange saabulika naku nga ndi waka cause most times sifuna time egenda mu church wa weekend ezo tuba nnyo busy ova kushosaako mulimu ey'okumakya kati ng'atuuka ogenda ku church so olina obudde bw'ofunamu n'ojjukira Katonda nsaba naye mba ngenda ku stage ewaka kubanga era byonna Mukama yabikola n'okututuusa wano we tuli olwalo olwo osobola okwambala gondi skin jean oba yemmwe be bayambako nina omukozi ewakanyambako muwala wange omuyita ng'oyambala n'omugasika yes nina n'assistant wange wetambula naye moze ne moze asika jiniyo anyambako because tukola wamu kuba naye ziba tezisobola kubanga lwamenyese lumenyeka bubi obulumi abazo ziruma zirumira ddala so kati sooka onnyegiremu awo ku ssimu ndabe ebyo byenjakale kati mwe temukola muti
Anange. Gwe tozikola? Aha. Mpanvu nnyo. Naye nate si mpanvu. Kuzootera okwambala. Gwe wano wookoma Jasula kwa nti zino ziri sharp naye sizizaako. Lwaki? Baby wange yangamba zamufumita. Baby oyina ate baby kigota ngambye. Ate wange toyina. Gwe nalina. Twayawukanye. Edde. Twanyingiza nnyo mu bintu ebyo. Enjala ezitosaako nga zimaze omwezi. Zino zirwawo. Kana zikola dda. Baby mutulabire kale tetulina buzibu naawe. Naye kirungi akitege nti tomwagala olina g'olinda. Wangi. Ekyo nakyo kimubeeremu nnyo mu mutwe. Ate amanye twagala weebweru. Mpozi nga weebweru. Naye bw'aba weebweru nkakasa nti talina ssente. Ate tomwagala. Alina n'okuba mumpi. Alinga Francis. Nange Francis ate nze nkuwalanye nnyo. Oba kiki obusungu nga ate nze nfunye bungi nnyo gw'otaakuba mpi. Anna. Francis wetaaga kunoonya ku Sanchez munonyizi Francis. Ate tumubuuze wano ki ekyamukubyanga abaana b'abandi empi. Managing oba yali amanaging nabikima. Obugambo obusembayo eri abawagizi bo? Abawagizi bange nina akayimba akapya bakayita Give Me More. Genda okanoonyeko kayimba ka mukwano. Oba oli mu laavu kaweereza omwagalwa wo. Tuweemu akapera. Eno engeri gy'ompisa simanyi oba ndibba. Otuuka ddi n'ewaka nnyongo oludda. Eyo gy'ayitira mbalaba ng'abata. Alina omukwano gw'abedda. Would you give me more? Give me more. Nemezaamu nnyo. Mukiwulidde? Abaagalana bokka. Mukiwulidde? Musibe bulungi mweraba asina bugambo bwammwe nange ndi muntu nkoowa. Naye musubscribinge bannange musubscribinge mwongereemu amaanyi. Ate temubuuka bulango. Temubuuka bulango bw'abantu bampa ssente. Mbabuulira. Ekyo tekigenda kukola. Mbalaba nga mububuuka naye ne ŋŋamba bano bamanyiira. Naye kambaleke. Lwe nneediima nno obutakola lwe mujja otegeera nti naffe tukoowa. Bye.